Kigambibwa nti mu mwaka gwa 2012 abamu ku bakulembeze b'ebyalo e Muyenga nga bakulemberwamu Yasin Omar ssentebe wa Muyenga Hill Council bawandiikira KCCA nga bagisaba etongoza enkola y'abantu okuteeka obupande ku mayumba gaabwe ng'omu ku kaweefube w'okunyweza enkola ya poliisi n'omuntu wa bulijjo kiyite community policing era yali etandikiddwa abantu b'e Muyenga ssaako n'okuteeka mu nkola manifesito y'omukulembeze w'eggwanga era erambika enteekateeka y'emu. Ffe twatandika mwaka 2012 okusaba tuwandike amanamba ku mayumba mu nkola ya community policing. Wabula okuva olwo kigambibwa nti KCCA yalemu okussa mu nkola enteekateeka eno newankubadde nga yali esuubiza nga bwali egenda okugikolako era nga yali yakutandikira Muyenga. KCCA obutafaayo kyawaliriza abakulembeze b'e Muyenga okwekolamu omulimu ne bakuyega abantu be bakulembera okuteeka ennamba ku mayumba gaabwe okusobola okunyweza ebyokwerinda era ng'ennamba zino abantu zabatwalako wakati w'13,000 n'omutwalo gumu n'ekitundu okusinziira ku mutindo gw'akapande buli omu gwe yayagalanga okukozesa. Naye kati mpulidde batadde miliyoni 4 za dola mu KCCA, ezo biliyoni 10 KCCA ejekola ki enambalinge. Obuzibu ki buli wano okunambalinga ennyumba? Newankubadde ng'okuteeka ennamba ku mayumba ab'e Muyenga baali bakitandikako dda, KCCA olwaleero ekoze omukolo mwetongoleza enkola y'emu nga guno gwetabiddwako n'akulira KCCA Jennifer Musse. Musse ategeezezza ng'enkola eno bw'erina emigaso kamaala omuli ogonjoola eby'endagiriro ssaako n'ebyokwerinda. Ebbanga ddene nnyo tubadde n'obuzibu nga bwe boogedde okulagirira abantu gwa gye tubeera abantu nga batunoonya. Ne bw'obeera n'omulwadde omuyi ambulance tosobola giragirira nti omulwadde ali wano. KCCA egamba nti buli kapande kagenda kuba kasasulwa $5,000 nga zino zaakuweebwa ba KCCA abagenda okukola ogw'okuteekayo obupande buno mu Kampala. Kakati ate tukole oluguudo ng'omukulu MP bw'azeebazizza wano. Tukole amataala we tusobodde okugakola. Tusombe ebisaaniiko. Tukole amasomero, tuzimbe amalwaliro. Tuteekemu ambulances. N'akapande aka $5,000 ku nnyumba yo. Nako gavumenti esooke kaleeta temula nti tuba n'obuzibu. Ensonga y'emitwalo 5 era ssentebe Yasin agisimbidde kuuli ng'agamba nti tewali nsonga lwaki abantu bagerekebwa ensimbi ennyingi zityo ng'abantu babadde bakola obupande oba ebiwandiiko ebirungi ku ssente eziri wansi ddala. Omubaka wa Makindye East mu Parliament John Simbwa awagidde KCCA mu nkola eno. Etteeka lya Kampala bw'olitunuulira abasoma abamu tebasoma bintu ebyo ebirala naye bw'osoma mulimu sections ezikulaga nti KCCA ejja kubeera n'obuyinza okuneeminga enguudo zonna mu Kampala n'okunambalinga amayumba gonna mu Kampala naye yo obuyinza bwerina bwakunambalinga nakuneeminga. Ffe abatuuze etteeka lituwa obuvunaanyizibwa okusasula kosti yonna egenda kutayipinga oba kukuba obupande bwe bateeka ku nnyumba zaffe. Wabula waliwo okusoomozebwa kw'amaanyi okwolekedde enkola eno naddala mu bitundu by'e Kampala ebimu ebiri mu mugotteko nga kyandiba ekizibu ennyo okuteeka obulambe ku nnyumba ezimu. Patrick Bukasa, NTV, Akawungezi.